ebimu ku nsonga ezatwala President Museveni mu nsiko mwalimu okuwamba abantu twalinanga omusajja bamuyita Paulo Muwanga oyo Paulo Muwanga yatta buli kiramu naye Obote wante byali kubanga mbadde nkuza Obote yakola nsobi ki nongamba ensobi Obote gyasinga okukola kutta Ssekabaka waffe Muteesa naye Obote tu akomawo ba Paulo Muwanga bamutegeerera omulimu gwa Paulo Muwanga gwali nga gwakutulugunya banaku n'okutta abantu Paulo Muwanga yani sawa zino mudumizi kyali majja atategeera alowooza nti okuba abantu emiggo n'okubatulugunya ni ky'amaanyi muntu kikola mu gavumenti atategeera njogera erinnya ate tutya ate nina kyenguya kakati omuntu yenna ali ne mu gavumenti nerimu gwe bayita Paulo Muwanga edda Paulo Muwanga nga bwagamba nti bandeetere kwezi nga togenda kudda balinanga ekitongole nga bakiyita state research ekyo state research ya SFC ebiseera ebi naye nga state research bwekuwamba mukatuna mugulu nga abeewo basima abayusi nga basima naye bino ebintu bina Museveni mwe yajja ayoza n'agamba nkoze ntya kankwata abaganda bano kkiriza abaganda n'abasebe bali mu Central Region nti abaganda bano Museveni n'alaba n'agamba ekisooka Obote yatta kabaka wammwe n'amuwa obutwe Bungereza ekyokubiri bawambye abaana bammwe state research yomugiraba Paulo Muwanga asse buli muganda owensa bakisingiri bonna babatta yata ne muganda we ekyo ngoli musajja mukulu ku mulembe gw'Obote waliwo bino byenjogera okola ki Museveni n'agamba nzijeko ntya gavumenti kubanga ebiseera ebyo twalinamu abasajja ab'amaanyi yali Paulo Muwanga yali atina order Balwa Kasisi Boyito Ojoko naye ate Oyito Ojoko tiyatta nnyo bantu nga Paulo ki Oyito Ojoko he was a trained soldier Oyito Ojoko jasinganga yali so professional ndiyo omu ku baali balemeseza Museveni okuwamba n'ekigambo lwa Paulo Muwanga yatta Oyito Ojoko yamukola oluko lwamufira mu nnyonyi kubanga Oyito Ojoko afuna ssente z'emmwanyi abagambe no gavumenti zinagirwanirira okuva e Tanzania kati ba Paulo Muwanga gyekalimu obutemu namukola oluko ennyonyi yakulashingira Luweero ndowooza kisibwe kyali manyi I'm not a good student of history munnange nga batta Oyito Ojoko yali akwatiriddemu abantu ku biseera ebyo era nga yategeera olutalo era ebimu ebiwanguza Obote Oyito Ojoko kufa yali aweza nagati kati kenvudde eno kangende Luweero era Museveni Oyito Ojoko abakubawo Museveni tiyandibadde president era ebimu kubyayamba Museveni okulaga Museveni nti alina omukisa Oyito Ojoko kukola ki kufa munaye Paulo Muwanga ngera apangira Oyito Ojoko ng'akola ki naye bakwatanga awali Serena e Kampala njagala mwe abaana mwenna abampuliriza bwe mugenda e Kampala ku Serena kaalinga kattiro Nairo Mansion nga kattiro ng'Obote mwabira ne yeegaddanga n'abakazi era mmwe abantu abatamanyi history bwe byakena ku office za Bobi Wine kyajanzigidde mu bwongo nti omwana yakulira mu State House nga omwana wa mwono omu gwesijja kwogera nti olaba asituka n'agende wa Bobi Wine kitegeeza ebintu bikyuka bwe batusobola kulabira kwakena omusajja ow'envi ng'asitusa agenze ku Nuupu nga yakuliranga mu mata oyo akena sawa zirandibadde nga tosobola namutuukako Kyagulanyi yandibadde nga tamanyi na kibayita akena kati nkulaga nti Katonda asobola okufuula bajja omulalu n'amufuula Kyagulanyi Jeno Kayihura amulabe nga ayita ku boda kakati abuulira njiri ku nguudo bannabino program njagala mugiyige musika bampaane Jeno Kayihura eyakuliranga ekitongole kya poliisi nga yalina order esembayo nga yatwala kati Kayihura abatamumanyi yali yatwala budget y'abatinefunza Kayihura nga yatwala budget y'ebitongole by'okwerinda byonna yakulaze ekifaananyi ng'abuulira njiri ku nguudo kati gwe omuntu yenna akola order ezitulugunya abanaku ezakube batawo ne babamenya amagulu labira Kayihura kubanga twali muntu agenda kuddamu kuba muganzi nga Kayihura nambabazi mutafire wa Museveni ne Kategaya yali obi wa Katana Zimbabwe history muyige Kategaya yali obi wa Museveni batulanga mu kibiina Entale secondary school Entale nga Kategaya yategerera Museveni ne mu kibiina kigambibwa Kategaya yamukopera ngako bino Kategaya yali mugezi nga yamba president wa mukudda mu ebibuzo ebimu ne Kategaya fali mu pulimo ngati havuga musajja amama Mbabazi Museveni asanga mama Mbabazi asanga General Tafira abamanyi lunaku luki agamba mama Mbabazi genda ku nsiso n'ontambulire ngo nonyezenga obulambi kubanga Mbabazi oze diplomat n'agamba go Tafira genda we gatte ne basejjusa mu nseko nga Tafira kyakola nga bayiyanga ngeri gibabba mu muwogo ne lumondo kubeza wa abantu Tafira yayine bara sibo yayine bara muyayingiriza akabayekera mu bara ngayingiza abayekera ngo Tafira ayefula kuguza omwenga gamba manyi tugende bwe tungakogera kola ki oteka bino kyakugamba njagala gwe nkulaga ebintu bino olabe nti gwatulugunya abanaku eyakubyeta wano mumenya okugulu nti togenda kusinga Otafire togenda kusinga Kayihura togenda kusinga Kategaya era newunya gavumenti eno simanyi batakyalina abaana bato ba think tank okimanyi Nalukoya yabadde one of the weakest candidates kakati bali bakikoze mutima Basodo yayimba tiwandikola ekintu okulumya agundi n'owuzika ng'oyambye muyambe nti Sseggwanga nyamba njagala abantu mwena bampuliriza mwena muloli babalita ekiro n'omuwafu nti okola ekintu n'omutima omubi oli nakijjamu omukisa kanange nakyo sendi Wannalukola bakubatawo okugulu nga asobola tuwagira n'abenyalimu bonna baze Wannalukola polisi kayakikoze eki ireeta sympathy kakati either mu gavumenti omwo nalabyemu two factors gye katugenda empola nga mulimu omuntu ayagala okuwamba Museveni indirectly mpuliriza Museveni bagenda kuwamba mwami ng'alina okukola ebikolwa ebikyayisa gavumenti abantu bagikyawe between me kwezi nawo tategera togenda otegera bada teacher kanti lero kankoyo omuntu waro kwaguli mu motoka oladawo otegera tegeza ko tegeza ndi mu government muno mulimu ayagala obuyinza ng'alina kola bintu bikyayani bwana Paulo Muwanga bwe yakolanga ebintu by'obotobote nga yegadanga Obote yabiranga mu mwe otegede bulungi kakati ekyakutta abasajja yejjati ne bagenda e Kawempe ndayi siwoleza Kyagulanyi nze njogera ebintu mutaka kulya kwani Kyagulanyi n'asimbula ewaka
alina akakodyo kakola nakubalale nagamba abaana bannange tugenda mukuume ki emirembe temukona ku muntu wa yero tebakuye muntu w'enyalemu tebalina muntu n'omu gwe bavumye nagamba tugenda ekawempe mutambule peaceful ya nani violent gigamba gezi Kyagulanyi government mpuliriza batambula bayita kalole wonna teri adakuta kunyanya ya muntu teri awe mudde teri avumye gwe jati no veri no busungu n'okuba abaana n'obamenya amagulu obokolerani obokolera opposition era ba propagandist abawenza bagati nalukola yaguze police era bagamba basa nebula busungu benalabyewo siba kusasula jati munalabye mulimu omunene ayagala obuyinza bwa Museveni wana abasirikale bade bakuba abana baba gatuba kuba mwichawe temuganye kujja ku government muri awo musirika binyo katukumenye na government yakali mulimu omunene ayagala obuyinza bwa mukama we ne mukama we economy sibe miwambe era kino nchogera authoritative lewa nti NRM yagudde ebitundu ebirala 8 kwezi muliriza bobanga wagira NRM nona bibikola bibakoze kawempe bibaletera mu lukuyitamu oba bibachaya buchaya opposition ya wambe tugende pola sala diplomate nenda sinali mbere bakubye dagala ninja pesa ka Kyagulanyi sibwe nalipagira neka sikabamu alwa bana nebe ndera kulira okumenya government ne dikechi cha ne bamanya nti beba making Kyagulanyi ko bali bamutidda alwa yes Kyagulanyi yagenda alwa ngatalina manyi ga ina kati we bali nnyo okula bulunje kugamba ne bamukolera erinnya ne bataka uma ne bakuba emiggo bana bali okumenya nti public website ya muntu ajigirizibwa mugulingiriyo kandi bakola Kyagulanyi amanya alwa bakomera bachakola the same stupid action is mu government munda bitapulimo omuntu ayagala okwetana enfuga ya Kagame nga yalaba nti Kagame afuga bulungi abantu be natamanya nti Rwanda eringa district ya Uganda bogera kumpi olulimi lwe lumu kumpi bayina eddiini yemu ne batamanya nti fontu ina central region yetegerera eastern region abasoga betegerera western region abanyankole bakola ki buli omwe ayina eddembe okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyayagala okuwagira eddiini gyayagala okubeera mu ggwanga lyakola ki kati tosobola kwetana nfuga y'abamusimira mu bwe mu Uganda nekola katugenda kikola tutya nenda tugenda kikola bwe tuti nti omuntu yene yakoze fujo nakubatawa yatuyambye ni ali munegwa government ni yetu yambo okwesuula kati gafa bagala okuleba enkyuka Museveni yagenze era Kawempe kankwe history mukaluke Kawempe akaluke Kawempe bayina plan kasoka nkwe plan yeni yale bagala bali mukogana kalani amukazi bamitana yesibe kaladi bagala yegatte kwani kunambi bayina theory yawe gamba bayina abalonzo omutwalo ku kitundu kulije sayo bakola ki kati kaladi begatta ne nambi bafunire wo luwenda olulandiro weki wa NRM kwa bagera ko Museveni agende yo ku mande nakolekolo badi babo naye akaluke Kawempe kusingirije bakubyemu abantu kiraga ati nalukola akalwa akali tabakakwatamu ali mu bitundu 8 nalukola bamukoledde mitundu 8 ku 10 nti Museveni ne bwanajja nakola kikyonna ku service security yakoze sazo nalukola inambe era omuntu yawadde government ya Museveni ngero zambo erumya kumbe muzimba ate itamu kitogole kya jati Asitobole kya jati kyokka kubanga bwe twatugenda mu kwekala kasa electoral commission ekuwa road map ne kama tunakulo ku birogena kubera wano onakulo kunoge nakubera wano onakulo kusatu gena kubera wano bochi ekyali kibakubya abantu emiggo ndabo omukazi we NRM akwase ennaku Farida Nambizi one of the candidate in the best manifesto ne wagena kulala abanga yogera yekka tuloba abantu omaida kizikana abantu mu nfuga ya Museveni afuze bubi abantu ng'obwafu bungi obuli bwenguzika bungi tribalism nga nyingi oyongereko n'emiggo yiba nayo gana bo bayita basiru bana tuli basiru olwedde abantu banaku abana basoma bataba baje school fees na muntu bazeyo sente muzina maka abantu chikute mwana 10 toka abantu aba abanaku ate nobongerako emiggo ze ne unya government yen eyandi badde yegulo obweguzi ku bantu eyandi badde kwata obulungi abantu eyandi badde yegonza ku bantu yeroza tibanda Uganda ante ndio omalo musuze njala nomongera ne kakati kasho mancho ogene kwezi muna Uganda obusiri omuntu yefulo musiro omwegenderezanga muntu gunuma omuntu muna Uganda yefula zolo muna Uganda yefula musiro na yategeera muna Uganda alingo omukazi kwezi gwo yagadde ku bakazi onsinga ojokwa no mukazi nga ne bakwata muloji mpuliriza ojokwa no mukazi mpuliriza kwezi ojokwa no mukazi gwo musanga muloji nakusanga muloji naaseka nokuba onakufumbira amazi nakuwa emmere oyo mukazi wali kusala ko obusajja loli manyado mukazi abadde kati bana Uganda bakubye okulya naawe tukola program olunga byakulya bana Uganda obusirifu bwabwe okugonda kwabwe mukatonda revolution egenda okujja wano yegenda kwegwa ku byafayo bya Africa ndi mubajoze mubatulugunya mubawamba balaba bakunganya busungu bomu egenda kwabika bwabisi mulundi gumu etumachi genda kwabya bomu naye government yene kutemu bya abantu kiboke fuse tosobola muntu kubwavu bomulumiza ne nakwe muluma atino mongera ko emiggo kika buli kyabakola na musike mwetwa ina skill kati ba promote ze nalukola kana lukola genda bafukira kayinja mu ngatto naye nalukola badde wansi kubanga omuntu wangu dakaluka Kawempe Kyagulanyi ndi Kyagulanyi wamanyi nnyo okusinga candidate gwakoze eki ndi candidate abadde wakupampalinga opazijukira okumanya namusajja basimka tebera loto ina ogenda kakwatiramu tinalukola alina forces of change zonna ndi Kyagulanyi alese be mupi bonna alese ba meya bonna alese Kyagulanyi kenyisira ko muntu gwakwira campaign ngani kati kwata amanyi ga Kyagulanyi ogagatteko amanyi ga government yakoze nalukola kana lukola kimufula number 1 candidate
olw'amaanyi ga government n'opposition gekoze eki kubanga n'opposition nabadde enyigidde nnyo era next time opposition erina okuba organized kubanga yajja kujjako opposition yakoze ensobi temusobola kuleeta bakandidate 10 bangi mubaye election abakubaye election erimu bakandidate 10 bwamanga temuli byakujjako Museveni mwegatta ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye lwaki temwegatta nekugenda okwevuganya twafunye mukisa tuli ku government eyagwa nekola kasatu ne opposition abadde bagiwangudde kubanga nsereko Luswa owa DP owa FDC aganaga bonna babadde bagenda owa PPP bonna babadde bagenda kutagalira eno bakendeza obulwaki era okumanya nti yali omuntu afuuyire ni yali mwemindi wakabi mu disorganization ya opposition ate opposition wefunidde omukisa kubanga ngo aganaga kiriza agenda kutwalako bulungu 13 nsereko kola bango bulagatwale bulungu 15 owa DP atwale kwa abantu bawagira DP muki owa Jema akoleki owa bali kwa akoleki kati kafuyo kali mu opposition walinga batayagala ntebe chichi bagenda kuteka single candidate because opposition obuzibu bwa nende ngiye kufuna ebifo lwaki tamutu lamwe nabwo omulabe wa FM 7 wano kana katuka wo wanupu mwabade besimbyewo gwegenda tujja kuwe cha kansala tujja kuwe cha gundi lukago tukolekede wa Lord Mayor nga opposition singabu ya wali opposition de wesiba opposition naina bo bala genjera n'obunaku mtogo nnuma nawe njogera enjala n'obunaku nje balaga ya kisiru tamusula genda bakandi mukafuka mu bakandidate 10 nga mwe muri opposition ngana genda mu bulaka maliyo opposition Messi yakamba kalumwaka wangu temuda mukola bintu bya kisirusiru mudemu mutandike okumanya ate mulabe wa mwenye Museveni mulabe wa Mesike kalulu mutandike okuba mu amagezi mugambe buli awali opposition teteka omuntu batule bakka kati wate Museveni bakubanga ali smart nga tayina security etamwagala Museveni abakubanga ali smart nakwata kaladi ne Farida ne begatta bwana ombuliza bulungi nga tebakuba abantu nga abantu begonza kwa Farida nambye mulaba ina manifesto ne ali mu gundi erike chikolimo ndikwaga tokwagire nali mu chikolimo it's a cast to support nali mukati kubanga manyi ati chikolimo bogamba tunagenda mu soko kwata obote bikola bya kutubunya bako sazi no wamba abantu nagenda mu soko bikola bya kuba abantu bomenya abantu emisana nga abantu abakunganye bali abaje nasa no bateka bwa masasi live bullet nga ne kamera ziraba kitegeza gotoli mutujju toli na mutemu wabulo ba vampire kakati nabeni ale mubenyi kale polisi kiyakola ekyo ne jati abeni ale mu tundu ana kutukumi byada kunalukola byaga defect so kwagira batemu tesobola kwagira batujju nalukola nafundikira nga awambye eki akalulu ndi singa sibujega bwa government eno nga government eri smart nga government katonda yajijako kisa nga government katonda ajagala government badege na kuangula kawembe neba ino omukisa gwo bujega bwaki president yakamata akapapula ako kuba bayine kisemba neda sebo akalulu akanji tebakabba akana kwedega wakabba kana kwedega tekali Kampala era mbamukola ebikolo ebibi ngamanyi mugenda kubba kalulu akanjasame anjogera ku kalulu ke kawembe sagala kuseka bwado kumwenya kubanga Abitex ebbanga lina baze bangoberera sagala muntu gwe banyigiriza nze nkoze ebintu bingi nnyo abamu ne bafuniramu omukisa nga bolaba Alien Skin namuteekera concert ye sagala kifula luyimba bamala kumunyigiriza nenvaayo nemulwanirira nemuteekera concert nemufula ensonga naye omutima gwe najjiramu lwaki Palaso yakuba Alien Skin sagala muntu akozesa buyinza kunyigiriza mulala sagala muntu akozesa sente olwokuba oli mwavu awo nno mbeera ku mazima mbanja kubeera mukambwe mukko essaawa zino njala kwebuuza gavumenti eno ekikola kye yakoze abaana ba NUP tukirize tugaane kimbamanyiko kiri kimu nti bavumi bawemuzi mu ekyo tewali abasinga naye ekigambo ekituufu abaana ba NUP babadde tebana bakusiiwuka nnyo mpisa eri security naye njala kwebuuza President Museveni ebimu ku byosinze okusigaza byobadde okyalina ye security ne discipline mu magye naye bwe twogerera bwobanga tokyalina discipline mu magye ng'amagye galabwa nga gakubwa Abannayuganda gabatulugunya gabakuba gabamenya awatali nsonga yonna katugende mpolampola kadima ensonga eno radio y'abantu bawansi tulina okulanira Abannayuganda essaawa zino njagala ombuulire ondage ekifaananyi kyonna nga wa NUP asomooza security balyoke bajja ati baveeyo n'obukambwe babenga abakuba ente omusajja oba DPS balapisibwe nawe wandegeya abaana bajja kukolako emikolo bajja kukuba ejjinja ate ejjinja teriweta koona sikiriza mufujjo naye DPS wakubya abantu ng'olinga akuba ente DPS we wandegeya jati nemuvaayo nemukwata bamenya omuvubuka ttabo yaliko bawunsa wange ne bamukuba ne bamumenya omuvubuka oyo wakiwago nayina discipline ekigambo ekituufu aba NUP bakoze ensobi ki eyabadde bakubya ng'abakuba ente njagala nkuvumirira ekintu kya jati kye yakoze okukuba abantu ng'abakuba ente ekigambo ekituufu aba NUP nkugambye bawemula bavuma naye tebalina fujjo ku security sikirabangako zimba yitamu wano n'olwembasi enaku zino sikkanya na Kyagulanyi ne bakutuukako ne bagagwe abe ojja kukoma weeka bakuba olwali ne bakuvuma ne bakuwemula ne batambulira awo naye njagala okubuuza
aba security organs njagala kubuza manyi ono mchala Nabbanja ayangwirwa nnyoko alina speed etya okutaasa government ye kwani yasula Kawempe njagala sawa zino abantu abatulugunyiza abantu abamenye abantu ne babakuba kiboko nemukuba abachala nemukuba abaana olwakalulukana Kawempe akalulu mwina ababaka bangi nnyo mu parliament mwe musinze bikubanga si mu lukiki mwe musinze okuba n'ababaka abangi mu parliament naye akafuke ke Kawempe nakomulaba mufiirawo nako muketaaga mwali badde muketaaga naye mwite mu mitendera kakati olunaku lw'eggulu Kyagulanyi abadde ye Kawempe batambudde bulungi tebalina gwe bakubye nalabye ne Nabbanja yagenze n'akola campaign tebalina gwe bakubye kiki kyabaddewo era twagala kubuuza abajjaati ani yatowa order kubanga kyalaga nti waliwo okusika emiguwa mu security era waliwo omukyalo oyo bannange singa manye erinnya lye nali madde muwayenga yakulaze nti takkiriza na bajjaati bye badde bakola ng'omulaba alwana abakwata wadde omukyala yadde mu security yadde mu magye yadde wa poliisi yabadde wa UPDF ekifaananyi kya UPDF kyebadde kyasigaza tetulugunya bannansi nga wadde olw'olumu n'ekinjala okugamba yo jjaati egwawa gavumenti ya Uganda bwetu wano wetuuse okubanga essaawa zino esobola okwegaana abajaasi baayo ebitongole byayo ebya jjaati ekigambo ekyo ekigambo kino nze kyendaba era ekino kino kyaleesedde Nalukoola nekimuleetera obuzibu ekisookera ddala Nalukoola yali wa DP Nalukoola oyo okuba nti yali wa DP ate DP omwami gwe bayita owekitiibwa Mao n'okwata DP n'agiteeka mu kaveera n'agitwalira President Museveni naye nno yagambye tewabudde byavuddeyo nti sebo baagala kukusatula ebisibiinaako bukakafu omusajja gwe bayita Nobert Mao Robert yakwata DP y'abajjajjaffe bakiwanuka n'agikwata n'agitwalira President Museveni n'ekigambibwa mbu Nalukoola eyali looya mbu Nalukoola era yayinza okunsiba mpawaabiri kigambibwa mbu Nalukoola yabaga ebbaluwa endagaano eyatwala ekibiina kya byambu ofuna bulungi Nalukoola kakati bw'otunuulira security organs ziri za mirundi ebiri zirwanagana mu field naye kino kyabalidde jjaati balina order okuva gyeva gyesimanyi n'amagye galina order gyeva gyesimanyi n'ekigambibwa mbu order ya jjaati efevalinga Nalukoola ompuliriza bulungi order ya jjaati gye mwalabye nga bakwata basika Nalukoola ku boda bamukuba wansi bamusikasika nze byendaba bapromotinga Nalukoola asobole okugenda mu nina essimu eno kwatiriramu essimu ki soko nindeko mpola Prime Minister w'eggwanga lino Prime Minister wa Rubira Nabbanja ankubira lwaki akuba linda kumala okwogera n'ensonga zange kyenjagala okugamba waliwo order okuva nga bapromotinga Nalukoola gwe baagala atwale omanye essimu bw'ogiraba baagala Nalukoola Majegere olego Nabbanja ate mutyako ki ekimumanyiiko nti awuliriza abantu omulabye Kawempe namulabye nga yekalakasa kyenjala okugamba waliwo ebintu bya mirundi ebiri Nalukoola bamwagala bagamba mbu olw'okuba Mao gyali eringa ekijinji baagala Nalukoola yabaali akalwanako netolwanyisa injustice impunity twaita imbabazi yakola etteeka public order management bill erikwata ye kakati fe wetusirika netugamba nti banange okuba abantu wabanaku kibi okuwamba abantu kibi bajja kufundikira bawambi batamanyi baffe kati banyi mutamanyi oyo gyali gyakola olina abaana bameka olina abaana ku university kati bamusaba university bamuwambanga mutamanyi ogwe kwezi bwobuzibu bwena n'opposition ne bampita ow'NRM nti mbabuulira amazima nibyo njagala tubijjemu okuba nti ndi wa FDC ndi wa DP ndi wa jjaati njagala tubiteekemu ng'obu na Uganda tukulembeza Uganda ku mutima ndi injustice bwejjange ndi ku Kyagulanyi kulina kintu kibayita empathy and sympathy. Empathy is putting yourself in someone else's shoes. Sympathy to feel sorry for someone. Have you differentiated the two? The empathy, you just need to be empathetic. Tisigatawa gwamenye okugulu abaddenze gabakoze eki because a real human being must be empathetic. A real human being must be sympathetic. Bino tubijjamo kama nti ndi wa NRM ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa Jema n'ogenda n'ogamba nti le kateke ensi yange ku mutima singa nfa sawa zino omwana wange nayingira politics bagenda muyisanga tawa munamawuli bamujjamu ediso. Which type of country is this? Omuleka kyemugamba kwezi kakati bannayuganda tulina okwegatta tutwagifulia fulani ndoboozi poliisi yo yakakanye ate nekyesikiriza era kino nakikola nti mpa obudde nalabye mulimu abanuupu abasirusiru nalabye oli avuma muhoozi bannange nyamba opa obudde mbegayiridde nze mu kasanduku nalabye ebivubuka nga bivuma muhoozi musimanyi mutoolo simanyi
toyogera nga kugwanga lyo muntu toteranga wo mulabe wo kituli mwakolera nsobi mulimu ebivuga ebikolera NRM kachechi bakikuvumya muhozi CDF nibyo bya impuliriza kiyambadde enkofira ya Red bakakuba abaana emigo kiteka wensonga lwaki muhozi yatukubye emigo ekyatuletedde sympathy ffe n'okudda ku saidi ya Kyagulanyi nti Kyagulanyi bamunyigiriza nga talina nsobi gyakoze eki kwezi towanga omulabe w'ensonga lwaki akola ekibi saawa zino lwaki nalukola apiikinze nalukola talina ki nalukola bajile bwamufuma amusiriikirira ompulira buli kyekugamba nalukola ekimuwadde sympathy butamu naye olula ayambala enkofira eya Red n'alangira muhozi eggwanga ekyo kya busiru kati muhozi bwakusanga nakuba ebinyana nakusaasira mulwaki muwa NRM ensonga okutukuba emiggo Chukalo chamanye mu pipa kwa chifubuka kirege engeregeza bwe kiti bumuhozi sabanyi Museveni si ekitawe Museveni basi yatawa muhozi bikwatako yamukola ko DNA kugamba byo biteka wensonga lwaki bayino bikuba emigo kakati nategedde nga aso mugezi tebe bivuka bifuma ku social media ebireta tribalism byebikolera Museveni nga byefudde bya nupu kubanga byali bye Kyagulanyi ina sympathy yamanyi mukana mukulu bakubya abane kawempe katwali buzibu ogwande kuvenda kulege engeregeza bumuhozi simanyi tatawo simanyi tifu yakuzala kwa bikola ebikolwa ebitufura abasiru buli Kyagulanyi baba afuna wini ne sympathy ng'ebintu bye bimunyo okubibigize mabega kubakiriza gana Kyagulanyi wangude Museveni ekawempe talina buzibu byakoze eki kakati bwe bana banga bagamba abantu batuvuma katavuma muhozi nti simu nyankole agamba nti muhozi simu tamanyo lwaki muvuma ekyo kuvuma bakiviireko ddala kakati tuwangude tukuta omulabe kawempe tuli mikono omwana afa yavuma muhozi era bagende balage video baba bavuma tubakuba emigolo akuba bavumi omusajja alina wini mu ngalo Kyagulanyi bwati omwana yambala enkofira ya Red nate amanyiddwa nti wa people power n'avuma muhozi kati goba okolerani Kyagulanyi akutta abantu bwe bati abakutte vagalanda kwanga batu kubeka wope emigo gyaki ovuddeyo ovumye muhozi oyambadde enkofira oba okolerani okuvuma twavuma okuvuma kuyamba ki ogenda okuvuma mukolera Museveni onyaye Museveni akuba emigo nga bagamba bavumi tali muntu ayagala ntebe asobola kuddayo okuvuma muntu kati muhozi nobeera Kenya asobola okukola nayo muhozi ku mukambe bwalina Dr. Besigye bamukwatira Kenya goyinza okubeera Kenya n'ovuma muhozi kati asobola kukola nayo kakati bo nalabye nti waliwo ekikyamu nti Kyagulanyi yakola ensobi yesiga bibuloga nga tamanyi missoni zaabyo ng'akutte wiini yange public etenda Kyagulanyi okuba n'empisa genova ino otandika okulangira muhozi eggwanga oba okolerani kubanga ffenna twavudde twagasa eddoboozi limu twakondemiiza ekyekawempe okuba abantu tulina wiini nalukola sympathy yemukoze ng'ali batekawo okuvuma abantu babakolerani akwezi tugende mpola obaokolerani ate ng'ovuma omuntu atavumika muhozi asobola okula nawo okola ki kakati oba okolerani newe oba America muhozi akola ki naye ng'oliwa people power amanyiddwa ebbanga ddene ovuma kugamba yabadde mali bati bakikoze government yalabyenga ekubidde bwerera abantu balabyenga tebalina nsonga gye bagenda kuwa abantu lwaki kwabakubya emiggo ne bagula abaana bannuutu ne bagamba tuvume twekwasa nti muli bavumi kweziraga ebikiriga kusanga mukazi wo omukazi muyonjo omukazi akuwa kyoyagala mu budde oli mwenzi oli mubbi okuba obwana ewaka omukazi n'atuuka ekisanga tolina kyomuvunaana lwakusozezaako nowekwasa naga nti wansooza kakati nupu opposition yino kwegerereza emisege gye girimu kubanga omuntu ategeera ngo yagala kuyingira State House olina kukola Kyagulanyi kyakoze kawo butakola fujjo butavuma abantu guno sigala ngo Kyagulanyi teyavumye langula gye yakyuka akuze kubanga okuvuma omuntu kwegendereza nnyo omuntu avume nnyo abantu azitowa abantu bamulaba nga talina ambition okuvuma si mundu okuvuma si pistol kulaga gye wakulira kati lwaki twafunye sympathy ffenna ekawempe nti bakubya abaana b'abasajja ab'obwereere kati opposition bagamba ki saawa zino nga mwagala tulabise Museveni bakandidate abamu withdrawinge tukole climax ga ku Lwokubiri tugambe tifuna twegase ku Nalukoola kyekiyinza omubuzaabuza obwongo mbabuulira mwenna bwe tunadda mu kwerumaalumanga opposition bwe tunadda mu kweraga amaanyi bwe tunadda mu kwevuma ndayira amazima ga Katonda tetulina wiini sawa zino nsereko simanyi Luswa ani omulala mutazimbwa ani omulala muli bakalete nga kobi ngoyagala kaluka nyo ne Museveni timusobere bagala tuze wa Nalukoola Kyagulanyi atula na buli mwamusubiza kyakola ki kansala lodi kansala buli mwamusubiza kyakola ki kubanga ebyatero omusajja yetesekese okuluma n'ogwengula akaluka obutalangirira ani kakati fe tumusoke ebbali tumusoke maaso tugambe opposition twegase buto tulesa omuntu omu kakati ekigenda kuteeka mulaalo momentamu era lyasiru kwagobanga mine kandidate mwegatte ku Kyagulanyi siragira sinze bategeerera naye nze ndiwo okuweereza abantu nti opposition emunaaberamu eyo divide and rule gye muyina omusajja agenda kujja abakuba ebbusu yerangirire kubanga akalwako yakatekamu perception yenu nti nsireka atute ku Luwanda Lukoola Luso atute ku Luwanda Lukoola Mutazinda atute ku Luwanda Lukoola Aganaga atute ku Luwanda Lukoola owapipi yatekamu okulanga opposition iyo neri divided kati abasajja abo batwala kati yajja akubbe Aganaga buli mutwalo baweseke emitwalo emeka bagamba opposition bulwa NRM yawangu era ajja akugiza ki theory nti fe tulina abalonzi baffe mutwalo gumu tukola ki kuba balina biregister byabwe Museveni okusembayo ogenda ekawempe kabaka kodyo kati bamaze documenting ngale za Kyagulanyi bafunye da intelligence kanafu opposition temwebaka tukikwali wa Buganda butagenda siri musosoze tukikwali wa Buganda butakola ki kubanga nti basagona abantu bonna babadde mu byobufuzi bafa Buganda batuyamino gwa bikoti masho
abasajja bagezi badange megaide bafukamire mbadde nsaba buli opposition mukole ya kintu ekitabangawo mugambe tuwadde Nalukola kale mukole deal kubanga nzikagire kya Museveni nti opposition yegabanyamu obululu otegere kyekugamba abagezi bali pensamani yakikola agendere bamagana muli bakyukakyuka mubere mabega wa muntu omulabe Museveni abana bakalwa nokakuma kituberera kyangu nti yansereko luswa ani omulala mutazindwa tufulafula tukumakaluka mukani naye confusion yaliawo yagenda okuleta Museveni kuba amani gampedde ngenda kuwa ensonga 3 lwaki NRM esobola okuba ngegenda kuwangula katono nnyo ngenda kuwa ensonga 2-3 lwaki NRM agenda kuba akalulu kano egenda kuwangula tukozese kuwangula bagenda kulangirirwa NRM kasita bitambulanga bengende mbikugamba kasita olaba prime minister ng'agenze ku ground maye President Museveni alina enkola ya mirundi 2 aina enkola eya protocol n'aba ne team ye eyiyenga ye kasitola abana mayanja amini bamitanda banja mama majegere kasitola amajegere na banja bamayine babaga bensimbi azigabanga President Museveni teziri nambalirira ekigenda okutuwanguza kusaidi NUP Kyagulanyi Ssentamu ensonga tezikutte bulungi kisookera ddala Kyagulanyi anyuma Kyagulanyi Ssentamu asusse okukola ebyobufuzi mu mbeera y'oluvulu abasajja aba NRM bayina door to door bayina strategy nju ku nyumba kasitola aba wa NRM omukyala ze independent ng'avuddemu n'alekerwa kasitola aba Ajati Kaladi wa NRM ng'avuddemu ng'alekedde wa NRM Nalukola esuuti egenda okulayira tagenda kujambala Sente sikitegede bulungi kasitola Ajati Kaladi kasitola alaba Kaladi tukisuubira okubaawo ekyo kugamba byendowooza saakugamba nti body language yange ndaga nti Nalukola bagenda okuwa Kaladi wekingamba tekyatuukirira kubira ekigambo ekituufu zimpagira Luso Alex wemba nakyo wanagenda kuba mushoba ye njogerera amaanyi gampedde mu kigambo ekituufu Kyagulanyi Ssentamu alimu embeera y'okunyooma essaawa zino olina aba NUP bali basatu awo President Museveni watusingira tanyooma President Museveni abakubeera nga yali kusaidia NUP singa yayise Dansereko n'amugamba oyagala kinakimuwa n'avaamu namugakite Alex Luswa Luwemba ali mu kutembeeta ligase ya Segirinya naye alina abawagizi naye Kyagulanyi abantu abaganye okubakumaakuma okubateeka awamu basobole okubeera emabega wa Nalukola awo nno tewaliwo kabonero kyenjagala okugamba 1-on-1 Nalukola ku ground munafu nnyo Nalukola ku ground tugende mpolampola Nalukola ku ground 1-on-1 bogeraageranya nakasajja kana akakasunsu manyi sikaagala kasajja kefudisa akakasunsu akasajja kaganaga akakasunsu kavuma kati oboola njagala wano njagala tugende mpolampola kadima bw'otunuulira 1-on-1 muntu ku muntu Nalukola nga akubye laale yekka nga tekuli Kyagulanyi ne Luswa ye Luswa yasalawo okugenda door to door n'otunuulira Aganaga n'otunuulira wa NRM okimanyi nti Aganaga abasinga abantu bw'otunuulira 1-on-1 n'otunuulira Nalukola nga atambudde yekka Luyimbazi Nalukola n'omutunuulira Nalukola nga wa NUP teri amugoberedde yenna webale nnyo nga agenza okunoonya akalulu yekka ng'akubira ali nti kantambuleko ŋŋendeko webale nnyo bw'otunuulira Nalukola n'ambaazi za Nalukola ng'ali yekka nga taliko muyimbi yenna nga taliko Kyagulanyi taliko King Saa taliko Big Eye n'otunuulira ono wakasunsu Aganaga w'FDC ye Najja Nankumbi n'otunuulira ne Kalangi owa NRM as independent n'otunuulira ne Nambi owa NRM okimanyi nti Aganaga abasinga abantu nekuddako Nambi owa NRM according to you byenjogera byolaba era essaawa zino amasannyalaze lwaki nkugamba nti neeraliikirira era abalowooza nti Nalukola yakamaze beegalire mu nnyumba beeraliikirire nkuwa ebintu bibiri essaawa zino amaanyi ga Nalukola galabikira ku laala ennene Kyagulanyi gyakubye tuyitayoko sayizeeyo nga bwe tuli njagala okushuluba twalako mukuumulamu sooka ombewobekawo katono nnyo bw'otunuulira Nalukola owulira bulungi ng'akubye laala yekka munafu nnyo kanseriasi
Nalukola Elias nga akubirale ye kaye wanda munigina munafu nnyo abeera owokubiri essaawa zino mu bantu abakubalaale kale katugambe alina mu kelementi k'omuyimbi bamuyita aganaga ne kuddako Nambi owa NRM owokusatu owa Independent Nsereko ne Alex Luswa tebannaba kubalaalo olw'ensonga tebali ddo tuddo bw'olaba ebintu bino olunaku olwala esembayo n'olaba nga Kyagulanyi aganya okugatta Alex aganya okuvaamu Nsereko Kyagulanyi alinga atabalabawo ne munnabyabufuzi omutuufu tanyooma muntu alina buluka mu 2-3 naye kasita onalaba President Museveni nga agenze kulala esembayo ng'owa Independent Ajatikalati nga agambye nti akalulu mukawe Nambi Nalukola essuuti erayira kagenda kujja Shiba tukulisayo webale kuvaayo Shiba essaawa zino si ali awo nti bamubanja nnyo ekipya olw'ensonga nti yakuba n'akoonayo y'omu ku bayimbi abanene n'abamala emyaka 3-5 wataleese buyimba lupya omusingi gwalina gwazaako olw'amapiga gumumala okubeera era twamumiisinze nnyo kubanga era n'abadde nnyo okubeera naye ku Easter Monday ku Elo Beach naye kirabika tanaba kubeera mu shape kubeera mu shape nnungi twekanoza ku stage naye nga y'omu ku bayimbi ab'amaanyi abasooka abataano mu Uganda naye tumukulisaayo okuvaayo mu Bwanakawere naye omuziki tugulinze naye kimanyi olwedda agulina olina okuvugirira fomu okulaba nti ebeera taratibu nga bulijjo weewaawo asanze ba Spice tebagenze wala ate Spice amusanze alazeewa kubanga Spice yamulekeera ndowooza waali Spice talina nnyo Spice ali omu ku bayimbi benzikirizaamu nti yeefuddeko nnyo atatambudde bubi naye talina nnyo era kyamaanyi kiri awo kyagasseeko naye nga wadde ali omu ku abo era abalungi naye talina nnyo kyanjawulo kyataddewo kujjako manager Roger akuba nti tabagane ne program yeyogera amazima gakaawa abayimbi abanene mulekere ngaawo okubuukira ennyimba z'abaana ezikutteyo ekisooka abayimbi abanene temuyamba okukola obukozi kolabo n'omuyimbi abalina ebiseera ebisinga amala kukuwa ssente bamala okukuwa ssente ate n'asiitaana okukola vidiyo naye ate omuyimbi baabanga omuyimbi upcoming agwikirizzaayo akayimba ate ne mukabuukira kati bwe bakusanga nga upcoming toyina management erowooza kusingako awo ng'okkiriza ng'okola olwokuba okola n'omunene waliwo oluyimba bamita ote kayimba katweninga nnyo akava kawala Spice Diana nakola kolabo naye akayimba ku byakola kolabo akayimba ne kagwa mpulirizaako guno mutwe gwange kakati waliwo ekiwala bakiyita Kichuni kyakubye ekiyimba g'okutegobba ekyo kyana Anko Chuni ekyo kyana kiba kigenda kusolooza mu luyimba lwakyo okiraba ng'ekisirusiru n'essibu kyakubye yeefaako ate musajja kikyala kitobi kyatobye ne kifunayo oluyimba era Spice Diana ne Roger we ne babuukira oluyimba lw'omwana kati oyo omwana baluzeemu weewalanga nnyo okukola kolabo lobanga ogenda kukola kolabo kiba kitegeeza nti okoze kolabo omuntu omufunireko amasannyalaze naye nkulayirira Chumi talina masannyalaze gafuna ku Spice Diana oluyimba lw'oyo omwana muganda wange mu Uganda wano okufuna oluyimba ne lukuba nsonda ku nsonda kiri kyokuzannya oyo Chuni yabadde abanza okufuna password ng'olina okuva eggulu erire pakwaji ng'ozikupangisa g'okola Anko Chumi kati essaawa zino jagenda ku Spice Diana g'okutegobba Spice Diana aluyimbe ko kyokulabirako bempangisa Spice Diana n'asooka awo ssaawa 8 n'ayimba g'okutegobba Chumi abagenda kuyimba ki natagenda kuyimba okyakigamba upcoming tubawa amagezi bw'oba Katonda akukkiriza n'ofunayo akayimba omunene bajja olina okufuba ennyo nga agenda kugatta olwedda abadde atambudde naye ekintu ky'okukola oluyimba ne Spice Diana kino kyamwongedde kyamusiza bussa wansi kale era abayimbi abanene mwagala nnyo okubuukira abaana abato nga bafunyeyo buiti naye ate mwe temuyamba bwe buzibu bwammwe nze nkoze kolabo wano n'abayimbi abanene ng'oyimba ofuna bulungi abayimbi nze nyina Megayiti wano eyakolabo ekyasinda okubeera ey'amaanyi mu Uganda oluyimba lwabikalubye naye twali twakamala okulikola mpolomotinga muyimbi wange Ssaabasajja Kabaka n'asiima ku mazaalibwa ge Chris Evans ayimbe ne oluyimba naye nga gwali maanyi ga luyimba olwo naye nkulayira yagana okugenda naye
kaba bayimbi abanene abo bali nefu tuwayo kyokola abamu bagwa ne babeerawo nga babeera nga bapukaming ninga tebayimbi banene kale nti nze corporate saagalira ddala tetuneteekateeka gifuna recently nempulene honorable Walukaga Mathias bwe batumya abantu abalina okwogera ku music industry ng'olaba Mayanja ali omu ku abo abalina okwogera ku bantu saagala tugendeyo eyo kati Mayanja abeera ku nnanga ng'agegenya ennyimba z'abanna kale saagala tugendeyo ofuna bulungi talina nsonga lwaki alwanirira ebiyiye kuba talina ensonga zinayo ziri kubanga ne byayiiya byennyini ebyo tebisobola kuva mu ssente kuba ziri valid amanyi bye bayimba netamanyi kuyimba ensonga ziri valid essaawa zino fe abantu abateeka ssente mu music n'okwata ssente zino ziteeka mu music kiba kitegeeza nti weetaaga copyright abayimbi abatanzania mbogerako wano enkya n'eggulo ba Diamond ba Harmonizer ba Zuchu ba Rayvanny bonna batanzania bagagga tebakola bivulu buli kadde bino byolaba mu Uganda ofulumya oluyimba ate gwe kennyini n'oteekamu ssente lusobole okutrendinga osobole okufuna ebivulu kubanga lyekkubo lyokka lyetutunuulidde okufuna ssente naye mu nsi ezaakula olina kufuna ssente nga buli lwokoonako booti ssente zijja ku akawunti yo ku YouTube, TuneCore, Boomplay ezino zonna store ezo zisasula naye tezitobola kusasula nga tewaliiwo tteeka copyright abayimbi baffe bano kyovula oluusi bafa ne tubasondera ssente olw'ensonga nti abamu baba tebakyalina n'amaanyi gagenda ku stage kuyimba naye nga ssente zaabwe zirina okuba nga zikola ki nga zijja neewuunyisizza omwami gwe bayita Mathias Walukaga meeya w'ekira meeya w'ekyengera oba lwaki oba adduka sipiidi Mathias Walukaga yaneewuunyisizza nnyo Eddie Kenzo oyo alwaniridde copyright kubanga akoze kinene nnyo president w'abayimbi kubanga okukulembera abayimbi mu Uganda si kyangu kituufu naye n'oba ng'olemera ku basajja bano abayeekera okulaba nti copyright eyitamu buli artist afune ssente mu music we nyimba zireme kubwa bukubi ku mpewo oluyimba ne lutweninga ku TikTok ne lutambula views ne zitambula n'olusanga eggulu ennyimba ezimu zisooka ne bakama ne banyiniza okulinnya ennyonyi naye nga ggwe eyakubya oluyimba tugeze lutunze nga tiinantiine nga tulina wadde kalina 5 mu kibuga naye wano omuyimbi yakayimba akayimba kamu Sukaali Zuchu kawandiikibwa Diamond Platnumz kayimba kamu kati naye bakulaga nti oyo muwala muyimbi asinga n'abayimbi baffe abayimba edda ssente lwaki nti waliyo copyright naye kyamumanyi gampeddemu okulaba nga Mathias Walukaga oba kakadi ebyobufuzi abantu bibasiriwaza busiriwaza Mathias Walukaga alina obuzibu bumu sipiidi gyayogererako esinga kwalowooleza kubanga tosobola kugamba ng'omusajja Eddie Kenzo agenza okulwanira copyright n'ogamba nti ssaawa zino tekyetaagisa nga kiva mu muyimbi artist gomanya abantu kintu kibayita copyright kitegeeza bugagga essaawa zino ennyimba zino z'okubya ezo ziraba mu nsi ezirimu copyright artist aba yafunye dda ssente kompyuta zonna zira ku online wonna wookoona copyright biriba nga etteeka weeriri buli wookoona bwoti bepa abe bagamba nti sente ziba zigenda kwa akaunti yo nawe unaigwanga lyaffe likyali to kuba tojja kujjano gavumenti otaddewo copyright tekitegeeza nti bw'oteekawo copyright n'oluyimba lulinaazannya nga bw'oluwulidde olwo olwa Faino olwa King Saha nja muwa ssente ekigambo ekituufu ekitajja kuba tetulina kyenjagala okugamba kyogamba Kenya Tanzania Tanzania gye tuba tugenderako kyogamba batusinga kyennyo ekiri awo kubanga ndaba tutambulira kumpi mu lubulu erumu nibe banga etteeka lyabwe gye liri era abayimbi baabwe beeyagala kiki ekitugaana wano copyright okubeerawo eka kati kankubuulire ba artist b'e Uganda bagagga nnyo ogenda n'okuba oluyimba lumu ne lutrendinga n'ogende aluwa eggulu erire pakwaki naye nga nnyinirwo mu bbaala luvuga mu kirabu luvuga mu mmotoka luvuga ku rediyo ku TV amazima ga Katonda mu ggulu nga nnyinirwo ali bwayise wali anoonya kikomando ng'embeera si nnungi n'atuuka okufa ng'oluyimba buli wamu kati ssaawa zino akaana kano okulaba kanando laavu siga kati kaliisa buti kayimba buli wamu nawolovu simanyi wampologoma kayimbye embuzi katuyambe tukayimba ku mbizi embalaasi ebisolo byonna ntegeeza ki twetaaga copyright tukkirize oba tugaane ba artist basandika okufuna ssente mu music waabwe